فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واستقام عليه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المستمعي الأكارم، أروني أذانكم لتسمع وعيونكم لتبصر وقلوبكم لتتفقهوا ما أقول لكم. أحمده سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا الموطن الطيب المبارك كما جمعني في هذا الموطن على التقوى. أسأله الله رب العالمين أن يجمعنا مع الأنبياء يوم القيامة تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الضيوف الكرام، أبيتي وأبرون جموينا، أيها الإخوة وأيتها الأخوات الفاضلات، وقاند بانجموينا abasajja naye bannyinaza abakyala atenderezebwa ng'ate yasaanira ne yeebazibwa era nga kimugwanira n'asabibwa era nga yennyini kyo subhanahu wa ta'ala. Okutukuŋŋaanya wano nga twogera ku mateeka, nga twejjukanya ku mateeka agatufuga. wa kulluna abid, fenna ensawo etutwala fenna tuli baddu. Oba oli munene oba oli mutono, omuntu yenna anaakola ng'ali ku nsi kuno yateekateeka okuddayooko maala ayinu ra'at, byogenda okusisinkanayo eriiso lyo kuno ku duniya teribirabangako. Ali ku duniya kuno betunaddayo ewaffe ensibuko yaffe ejjana, nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallama, kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba, buli yenna ina la ilaha illa Allah wakuyingizibwa jjana okujjako alibaaganye. Qaalu ya rasulallah man ya aba ya rasulallah, ani ayinza okugaana okuddayo ewaabwe? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama man ata'ani dakhala aljanna, gwe bw'ogoberera nze nzekka janoogimaze, wa man aswani fakad aba, senga onoogaana okutambulira ku biragiro byange byensomesezza, omulamwa gwange gwensomesezza, fakad abayit, ogenda kubeera ng'ogaanye. Ayuha al-ikhwa, takhayyaru ma'i inna ad-dukhula al-janna tahta ittiba'i Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Omuntu yenna ayina essuubi okuyingira ejjana olina kugomberera Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, huwa sabiluna ila aljanna, yalina ekkubo lyaffe yekka okuyingira ejjana. Yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, abanaamugoberera a'adda Allahu lahum ma la aynu ra'at, Allah be yateekerateekera abagenda okuddayo teri liiso lya muntu lyalirabye birungi ku nsi kuno bye ligenda kulaba nga bizzeeyo, wala udhunu sami'at, kale n'abawulira bawulidde, n'abayogere ababuliddwa babuliddwa. Naye nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama, gwe wennyini ogenda kakasa Allah ng'akuzizzaayo ng'akuwadde ejjana tumusaba agituwe subhana. Agamba nti ma udhunu sami'at
n'amatu gennyini gagenda kakasa nti tegawulirangako tegalabangako amaaso ku bintu Allah bye yategekera omukkiriza aliddayo ng'agondedde Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wala ala qatarin qalbi basharin, wadde omutima gw'omuntu okufumiitiriza ku mbeera omuntu gy'aliraba nga Allah amuzizzaayo ng'amuwadde ejjana. Falidhalika ayuha al ikhwa, ekitutuuzizza wano nabbi tagil janna, tunoonya kusiimwa Allah tuwe ejjana. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha ani nnar, Allah gwaliwa chance ebintu byonna ebitakutwala mu muliro, wa udkhila aljanna fakad faza, oliba weesiimye. Lwaki oliba weesiimye ayuha al ikhwa? Kuba amaaso go gagenda kulaba bye gatalabangako, gagenda kuwulira bye gatawulirangako, omutima gugenda kutandika okulowooza okusaba Allah guwe mala ayinu ra'at, ng'amaaso tegagulabangako n'omutima nga tegubirowoozangako. Walidhalika jaa al hadith, waliwo hadith yajja alladhi yasma'uhu yataajjab, abagiwulidde yeewuunyisa qawla nabi sallallahu alayhi wasallam. Tabi'i omunene mu battabi'i ayitibwa Hasan al-Basri. Hasan al-Basri agamba, Hasan al-Basri sajja oyo yeetaaga kusomwako hatta ta'lamu man huwa Hasan al-Basri. Naye atunyumiza, yatunuulira etteeka lya Allah ng'ayogera ku jjana, neyeewuunya nnyo, wafakkara n'alowooza nnyo. Subhanallah, limaadha khaliqu lbasharin wasafa aljanna bihadhihi lwasifin au wasifa, lwaki Allah yatenda ejjana n'ebitende ebyo? Kati Hasan Basri agenda eri Imran ibn Husayn namuga nti wange, ماذا يعني ما تفسير قول الله جل وعلا ومساكن الطيبة؟ قول الله ومساكن الطيبة، lwaki Allah yagamba nti abaddu abaliyingira ejjana balina ebisulo ebirungi ennyo? Yagenda eri Imran ibn Husayn, wakadhalika ila abi Hurayra n'ababuuza nti owaayi, njagala tafsiri ya kigambo kya Allah wa masakina tayyiba. Qaala, ne bamwanukula bombiriri, Imranun wa kadhalika Abu Hurayra, kadhalika sa'alna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, naffe ffennyini twewuunya nnyo ekigambo wa masakina tayyiba. Lwaki Allah yawaana ebisulo by'abantu abali babayingiziddwa ejjana? Agamba nti sa'alna anha rasulallah, naffe ffennyini, nze ne Imran twabuuza nabbi atutemeretemere Allah kikyategeeza wa masakina tayyiba, omuntu alibadde aweereddwa ejjana lwaki alina okusula obulungi? Abi Hurayra agamba Hasana al-Basri ti qaala lana, omubaka yatutemeratemera tafsiri n'agamba nti Allah kye yali ategeeza wa masakina tayyiba, Allah kye yali ategeeza mu eyo aya, qasurun, waliwo olubiri. Takhayyaru ma'i, abantu bazimba olubiri, naye alladhi bana qasra huwa Allah al-ghaniyyu al-mughni, alla tatasawwaru ma shakkiri hadha al-qasr. Toweewuunya nti lufaanana lutya? Allamu al-ghuyub, ayina amatiriyo gonna, talowooza, tebamulowooleza, olowooza lufaanagana lutya? Faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ayuha al-ikhwa, Allah tuwe ku jjana. Agamba nti qasrun, omubaka yatugamba nti lubiri, fil janna lu'lu'a, lutemagana nnyo. Wa fi qasri, Allah agenda duwa liman yasha min ibadihi, mubaddu be bonna gwali bayagadde.
biduni istithna tuba mweru wa mudugavu yatugamba nti inna akramakum inda Allahi atiqakum, muntu asinga okuba webbeeyi maaso ga Allah. Bannanga abantu bagenda kusula bulungi, baswahaba ne baagala bakimanye, ne batabi'i ne baagala bakimanye ensula kyeyo. N'abagamba nti qasrun, ennyumba erimu 70 daran, mulimu amayumba 7, wa fi kulli darin, ate buli nyumba 70 baitan, mulimu ebisenge 7, wa fi kulli baitin, ate buli kisenge 70 sariran, mulimu ebitanda 7, wa fi kulli saririn, ate ku buli kitanda 70 firashan, kuliko emifaliso 7, wa fi kulli firashin, ate buli mufaliso 70 muraa, yate kusurwako abakyala 7 min hulil ilm. abo baffe ayuha nas, abo baffe. قال حافظ حديث سند صحيح من حسن البصري لأن حسن البصري رأى أبا هريرة ebitanda 7 ku buli kitanda kuliko emifaliso 7, omufaliso gumu gusulwako abakyala 7, gumu kusulwako abakyala 7. wa fi kulli bayt, ate buli kisenge 70 maida, mulimu ebyokulya 7. Ye hadisi gye yagambye sallallahu alayhi wa sallam, mala aynu ra'at, ani yalalabye omuntu ayina omufaliso ogusulako abakyazi 7. Yani yali aguwulidde mu bitabo byonna bye wali osomye gwe nti nasoma akatabo katugamba nti gundi yali asula ku mufaliso nga gusulako abakazi 7. Eyo si nyumba namba, omufaliso si nyumba namba, abakazi 7 naye nga ate bamonto. Subhanallah. Thumma falyatanafas almutanafisun, atugamba nti wa fi kulli baitin, ate bwogenda mu kisenge 70 maida, yateekamu dining okulirwako emmere, ku mmere y'omujjana ziri 7. wa fi kulli maida, ate buli dining 70 min anwa'i ta'amin, buli kika kya mmere kwekiri. يا سلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤتي الله عبده، الله غيدا كوا أمد غالي باجود قوة آمان يتناول كل أنواع الطعام، جميل يو ناجي يا برونجي ناجي ملو. إذن أمونت مجانا أيها الإخوة، الشياغام انتمالا أي نرأت أني اليوم لبيك ولا أذن سمعت ودامتوك ولي ومنتوا فانا غنوات. إذن فلذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أعطى يومد من أهل الجنة قوة أن يتناول أماني أغابا أنتو تشكومي ومنتوا ملا جريا يكا كما تتغيز أنتو كيلو تشكومي يسواني يوم منتوا كواغندو وكوليلا كيلو تشكومي، يسواني يوم كواغندو وكوليلا كيلو تشكومي. Kati eyo mmere ne guliniza akasawo ka kilo 10 n'okunywa lita 10. Atugambye eri nti mu dining mulimu ebika by'emmere 7, naye Allah agenda kuwa amaanyi osobole okubirya. Kati olya kilo 10 kuliko ebika by'emmere 7, ng'omuntu alya kilo 10 ze kilo meka? Ze kilo 7 ze ttani 7. omuntu agenda kuzirya mu ssaawa emu. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyategekera omuddo senga aliba nga avudde kuno ku nsi ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma a'adda Allahu jalla wa ala nisaa, yatuteekerayo abakyala karijalin ng'abasajja, yabayita hulul 'in. Ekigambo hulul 'in kiva mu kigambo al-hawra. Maana al-hawla ye muntu omweru ennyo nga talina kantu konna, laisa lahu hububu fi ayni au fi wajhihi, talina wadde embalabe ate nga mulungi. Wa mudawiratuhu, eriiso kino ekiddugavu kino kadhulumati layli, kigenda kuba kiddugavu nnyo nga kiringa bwolaba ekizikiza kyekiro,
ate kino ekyeru nga kitukula okusinga amata, oyo gwe bayita hurul ain. Falidhalika kuno ku nsi taliiko, ogenda n'omulaba nga mweru nnyo era ng'alabika bulungi, naye nga bw'abikkula entumbe kalinga kajjinni nogati obulungi bw'abadde alina feesi ennungi, daba entumbwe bwefaanagana nga katono be kati kalinga akalima naye nga entumbwe ennamu, tasobola kuyingira mu kika kya hurul ain, awo basangibwa mu ggulu. Ate Allah bwe yali nga abatonda tebazaala bazaale, Allah yabatonda mu matiriyo za mukwano. Kyovulaba nti agenda kuwa omusajja mi'atan quwwa min akrin wa shahawat wa shurubin, okunywa ng'otandikira mu 100, amaanyi g'abasajja 100 ogenda kubeera nga gogalina omu. Lwaki? Ku mukyalo omu ng'amaanyi g'olina, omukyala Allah yamutonda g'oli muntu yava mu ibn adaman, naye eri matiriyo Allah yagitonda kusanyusa mutabani wa Adamu avudde ku nsi. Falidhalika ayuha al-ikhwa, qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ma min rajulin min ahli al-janna, teriyo muntu yenna alingira jjana illa walahu khima. Atadiruna ma hiya al-khima? Khima ye nyumba kogenda okusookera nga wakava ku kantara. Kuba tugamba tulina siratu bbiri, tulina siratan ennene gyetuyita kubra ne siratu eyitibwa sugula entono. Siratu entono yakusasulirako mabanja g'abantu bonna gwe wabanja okugivaako oba ogenda mu jjana. Okuva ku siratu kantara waliwo ebidduka ebigenda okututwala mu jjana. Falidhalika ayuha al-ikhwa, ma min rajulin min ahli al-janna illa walahu khima. Ennyumba gye bagenda okukwaniriza ng'ovudde ku nsi eriko ebibala n'ebizibu byayo egenda kuyitibwa khima. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, haditha inda imamu Ahmad, atadiruna mal khima? Khima bwe yali aginnyonnyola nabbi sallallahu alayhi wa sallama, ye nnyumba esookerwako ng'okukwaniriza ofune wootandikira. Ennyumba eyo arduha, olujja lwayo kompawundi 60 mayila, kompawundi eriko mayiro 60. Omuntu alisookebwa ennyumba gy'olisookerako eyitibwa khima. Ezitowa obugazi bwayo kuliko mayiro 60, waturuha, n'okwambuka waggulu mayiro 60. Wa fi kulli zawiya, buli nkomerero ya nnyumba eyo ahaluhu, omusajja agenda kubeerayo n'abantu be, amakulu agenda kubeerayo n'abakyala be. La ya'lamun akharun, abali eri nga tebamanyi bali eno. Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam, abali eri tebamanyi na kiri eno mayiro 60, okwambuka 60 n'obukiika 60. Wali yali agirabyeko? Waliyo omugagga yali agagawadde nga olujja lwe luliko mayiro 60? Inna hadhihi aljanna wa hiya sa'adatun kamilatan, eyo yejjana ejjuddeko okusanyuka ayuha al-ikhwa. Falidhalika fi kulli zawiya, bw'ogenda sayidi eno ku mayiro 60 yayinayo amaka ate amalala mweyo ennyumba, ne bwadde nayinayo amaka. Abeeri tebamanyi beeno era tebamanyi biri eno. Falidhalik nabbi yali amaliza hadisi yagamba nti qulubuhum, abantu abo Allah baataddemu eyo ennyumba ka qalbi rajulin, alinga bw'olaba omutima gw'omuntu n'omuntu. Kiki yali ategeeza? Nti abantu bali bagenda kuba batebenkevu nnyo, nga bw'olaba omuntu n'omutima gwe agenda n'agulira ebigere engatto, amaaso gayinza okugaana okulaba nti saafunye galubindi, ti omutima guyombagana ne mukama waago, ebigere byabigulidde engatto, ebiyungo ebirala biri mu kuyomba, amaaso tegafunye galubindi, omukono tegufunye essaawa. Wali omuwuliddeyo nti omuntu ayomba n'ebiyungo bye, bwe yaguze essaati n'ayambala essaati, omukono tegwafunye essaawa, gwaganye okukola emirimu. Kati omusiŋŋaana ng'omuntu bw'ati bw'afaanagana n'abantu b'omujjana be bagenda okubeera ala sururi mutakabirin, nga basinkana na ssanyu lyonna lyokka. Wanaza'ana ma fi sudurihim min ghilli ikhwana, Allah agenda kubajjamu obukukuuzi bonna nga tewaliyo muntu alina kakukuuzi ku munne. Inna aljannata ayuha al-ikhwa a'addaha Allahu subhanahu wa ta'ala lana, Allah yagitegekera fekka ba umma ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa khasatan liman ittaba'a nabiyahu
صلى الله عليه وسلم ومنت يقبل محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله يلينغا اتوا يتوى كيغندو كتبeza beza bakyala yabayita bahulul ain. Abakyala bali Allah yabatonda subhanallah. Ibn Qayyim byalinga amwogera kagamba nti idha btasamat, omukyala oyo bwabanga asese amwenyeza, tunirul qasra, olubiri lwonna dwaka nga amwenya bumwenya ate bwaseka. Yagamba nti bwamwenya olubiri boogerako obutono ennyo lwenkana Uganda eno. فلذلك جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الدنيا، سنقوم مشالو يالي مجانا bamuwaka chansa atunuleko eri abantu abali ku nsi n'omulaba. Nabbi yagamba nti la amana man fil ardi jamia, tekwali sigadde ku nsi muntu yenna atasiramuuse nga ate tebamuyise, ng'atunuddeko mutunule bw'ati okutandikira ku paapa waggulu. Bonna baalinyonyeza bunyonya nti omuzikiti guliriddawo batayirira. La amana man fil ardi jamia, tekwali sigadde ku nsi atagambye la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Hadithi thani, njagala okuba ekifaananyi muntu afaanana atyo ayuha nnaasi. Basajja balina empaka mu ngeri zaabwe, naye senga bamulabako ne bamanya nti ayingidde ejjana ateekwa kubeera musiraamu, ate ekyo kyagenda okusinga nayo. Nabbi agamba nti la amana man fil ardi jamia, ensi yonna tekwali baddeko atagamba ensi yonna la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Oyo Allah gwe yatutegekera ayuha nnaasi, kaseera lahadan, kaseera katono nnyo ng'otandise embeera eyo. Kyava agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alqabru rawda min riyadil janna, bw'oyingira kabuli oba otandise ku birungi by'omujjana, kiba kitegeeza nti akaseera konna ogenda kutandika, kubanga okufa kuli kumpi nnyo okuyingira kabuli, kufa kuli kumpi nnyo okuyingiza kabuli. Falidhalika ayuha al-ikhwa, oluyingira kabuli emmere eva mu jjana, amataala gava mu jjana, ebyokunywa n'ebyokulya byonna n'emifaliso kasita bakuteeka mu kabuli n'oba ogiyingira essaawa zino oba otandise ebirungi by'ejjana. Falidhalika Nabbi yatunyonnyola bulungi ti omukyala mulungi g'ogenda okuwangala naye. N'agamba nti law tala'at ila ahli dunya, senga atunulako obutunuzi ku nsi, la tamasat ash-shamsa, obulungi bwe buziba enjuba, kama tatmisu ash-shamsu al-kamara aw daw al-kamari. Agamba nti nga bw'olaba nti omwezi bwe gwakanga enjuba eyaka, oyinza okulaba noga ati amwezi kitangala ky'omwezi kiikyo ng'enjuba eyaka. Agamba n'omukyalo oli bw'atunula ku nsi yonna aziba ekitangala ky'enjuba nga n'enjuba nayo bw'eziba eky'omwezi emisana, min shiddati jimaaliha, omukyalo oyo yeewuwo. Thumma qala subhanahu wa ta'ala lahum azwaju mutahhara, abakyala abo balungi. Aya yajja mu aya 3, maya mu sura 3, yajja mu suratu Ali Imran, yajja mu surati Tauba, Bakara, nejja mu Ali Imran, nejja ne mu Nisa. Allah ng'agamba nti lahum fiha azwaju mutahhara, abantu ab'oku nsi mulina abakyala abo bayonjo. Ma huwa ay ma hiya at-tahara allati takallama anha rabbuna, obutukuvu buno Allah bwe yali ayogera bwe buluwa. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yalinga anyumiza basahaba, yabagamba nti abakyantu bagenda kulya nga betuwulidde kilo 10. Omuntu agenda kulya eswani ya kilo 10, atandika obutandisi, waliwo ali ati nga yeeyongeza ku kilo 10, ayinza okugaba nyongere ya 5 ago ga mmere, n'amala okunywa obutunda liters 10 n'agaba nyongereyo half 15, n'amala okulya greens n'agaba nyongere ya kasawo akalala. Olunaku lumu mu ssaawa emu eyo yendya. Lwaki? Mala ayinu ra'at, biri togenda kuba nti wali obirabyeko, ogenda kulya. Kyova Nabbi sallallahu yatunnyonnyola embeera gye tugenda okufaanagana nga tuyingidde ejjana. Idhan yannyonnyola sallallahu alayhi wa sallama nti abantu abali mu jjana bagenda kulya, era ebimu kwe bagenda okulya, yaj'alu Allahu subhanahu wa ta'ala al-arda kullaha khubza, ensi eno yonna agenda gifuula mugaati, yonna tugenda kulya ndye. Allah agenda gigabula nuzula li ibadihi ay li tuyufihi, fenna bayina la ilaha illa Allah, agenda kujja yawmul jumu'a. Allah bali watu wadi tulaba engeri gyagenda tusisinkana yawmul jumu'a, tugenda kusisinkana Allah
naye ku byagenda tugabula ensi yonna yaj'alaha Allahu khubza linuzulihi ay liibadihi ensi yonna agenda kugikufuula mugaati agenda kugusalaasala agugabula abaddu be abasajja bana Abayahudi bayina enkola nabbi bwe yateekanga darusu mu muzekete bajjanga emmanju ne bawuliriza ne bajja emmanju ne bawuliriza kati nabbi n'abatemeratemera okulya nga betugenda okulya ensi musajja omuyahudi n'avaayo nagati ya Muhammad saddakt ensi tugenda kugirya kituufu walakin lam tubayyinuhum idamahum nga tubabulidde ku nva zenva tozogeddeko yogedde ku byakulya kituufu ensi tugenda kugirya khubza liibadihi Allah agenda gifuula mugaati lakin lam tatakallamu an idamihim toyogedde ku nva ala ukhbiruhum ya Muhammad ala ukhbiruhum naga Muhammad mbabulire ku nva fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mbaka naseka naga ikhbiruhum babulire nabagamba nti idamuhum abantu abalingire jana Yahudi awuli darusu yamukwatako ne muchamula navaayo nagati ya Muhammad otemye dunia nga betugenda okugirya naye tobabulidde kunva nabagamba nti babulire nabagamba nti idamuhum alif wa lam wa nun alif wa lam kitegeeza olu Ibrania kitegeeza ente nnume Allah agenda tusalira ente nnume tuliri enseno naye kabiduha au ekibumba kyayo kiribwako abantu 7,000 nga buli omu awaguddeko kilo 10 7,000 nga buli omu awaguddeko kilo 10 eyo embeera y'omujjana idhan Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti azwaju mutahhara abakyala bagenda kubeera mutahhara kati Yahudi nabi bwakisomesa n'abagamba nti abantu tebagenda kugenda manju abantu tebagenda kugenda manju n'okulya okungi kwe balina naga nti ya Muhammad in kunta dhalik bwogamba nti abantu bagenda manju alaysa alladhi yaakulu lahu haja omuntu yenna ali abatayina bwetaavu bugenda manju faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nagamba nti naam walakinna ahla aljanna la yataghawwatuna tebagenda kukunkumula la yataghawwatun tebagenda mu toilet la wala yabulun ayiteri kunkumula jukira amazzi lita zitogedde era buli muntu amakaaga agenda kubeeramu ng'ayinamu anharu migga min ma'in ghayra asinin wa anharu min labanin wa anharu agenda kubanga ebintu bingi anharu migga ayagadde okunywa amazzi ayina mugga ayagadde okunywa amata ayina mugga ayagadde okunywa mubisi mugga kubanga lita zonywa mpitirivu ghayru asinin ayitogenda kusingana bikudumo byonna amugati ya Muhammad olaba bwolimbya abantu alaysa alladhi yaakulu lahu haja gwe wali olabye omuntu ku nsi kuno alya natagenda manju namugamba nti naam walakinna ahla aljanna naye abantu b'omujjana la yataghawwatun tebagenda manju wala yabulun tebavaamu musulo abakyala bali wala yahidun aye tebagenda mu nsonga kati namubuuza idhan madha yafalun kati abalidde okulya okungi bwe kutyo bagenda kukola batya faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallam Allah agenda kujja munti entuuyo zaabwe aliwo ayagala okugenda emanju Allah ngaleeta entuuyo abayagadde okugenda mu toileti agenda kuyisa mukka naye nga akawoowo ako kawulya watambulya emyaka 4 n'otula okutuuka weyayisiriza omukka ogwo ke kawoowo okawulirira naye butya nga akayisiza nga ate oli mumuliri myaka 4 wawanvu naye ate bwakayisa nga oli mubuliri oba toyagala alwalira obuto buli kaseera ayise mukka ogwo oguwulirako falidhalik inda aljannata aadaha Allah subhanahu wa ta'ala omuntu alisuwa ejjana faqad khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran mubin wallahi okukufaafaganira kunene ebyo ogenda kubisinganawa ogenda kubijjawa omukyala Allah yamutonda Allahu akbar Imam Ahmad yatugamba nti yura mukhuha waraa saqiha ruwaya endala waraa thiyabiha olaba n'obusomyo nga butambula obusomyo bw'okutambula buba busiikuula emmeme kwegamba bukuteeka ku mulamwa
sikulaba bulabi nga bwetooloola la bulina kyebutegeeza. Falidhalika abakyala abo babeera batukuvu nga Allah bwe yaboogerako, tebagenda mu nsonga, tebagenda manju, tebagenda kuvaamu musulo, bagenda kubeera ku mulimu gumu gwokka kusaavinga babba baabwe. Wakadhalik yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhu, inna ar-rajula yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Ibn Abbas agambaka agamba inna ar-rajula la ya'ishu ma'a imra'atihi, omusajja agenda kubeera ne mukyala we fi sariri, mu buliri nga bali kukikola 70 sana, okumala emyaka 7 nga muli kukikola kyokka, teri kuwummula, teri kusaala, teri azikari, teri kuzimba muzikiti. Emmere waliyo omutima guyita mandud, omuti ogwo guleeta emmere, gulina amatabi gajjira ddala wansi mu buliri. Buli oyagalira okulya, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafujira. Gwobadde wonna kati omukyalo ogenda mubalako emyaka 7, kasooka nga bakusaala ku myaka gyo, oli kukikola tovangawo imaamu, oli awo mukutuka bukutusi. Kati Aisha bwawulira kati, ya Rasulallah, alaysa hadha al-alam, okusikutta muntu, ya Rasulallah, qala la bal saada, diri ddembe. Emyaka 7 yakhi tovanga kukikolwa, ne bakutenda nti bakanyama bali wano bamaanyi, nobogatta wameka emyaka 7. Alla tatasawwalu innaha aljanna, emyaka 7. Aisha yewuunya nnyo, naye yabyogera huwa sadiku masduq Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, emyaka 7. Lwaki? Olw'ensonga ayuha al-ikhwa, omukyalo oli Allah yamwogerako ti inna ansha'nahunna insha'a. Unduru ila lugatin arabiyya, bolabanga mafuulu azze ng'afaanagana n'ekikolwa, ensonga eba eyiseewo. Senga oli agamba nti darabtu Muhammadan darban, wallahi oba omukubye, so oyinza oga nti darabtu Muhammadan, nkikubyemu ekisajja ekyo. Naye bw'oddira mafuulu bihi oli ate n'omufaanaganya n'ekikola darabtu daraban, oba osusse nnyo. Kati Allah agamba nti inna ansha'nahunna insha, abakyala nabakola, natonda abakyala. Uliya bwaga nti faj'alnahunna abikara. Idhan omukyala oyo talabwangako kitonde kyonna, gwagenda omusaanukula. Olwaki? Lam yatmisuhunna insu qabilahum wala jani, teriyo jinni kuno ku nsi, teri mukyala ne bwaba mulungi ate ne bamukuuma atayendwangako jinni, taliyo ku nsi, taliyo. Ne bamusingana nga alina virginities meka, taliyo. Naye agamba nti lam yatmisuhunna insu qabilahum, gwagenda omutandikira. Allah yakikola liibadihi salihin. Thumma nagamba nti faj'alnahunna abkara. Abkara yali aginyonyola, yaqulu Ibn Qayyim n'abalala, abkara kiri yategeeza, yannyonnyola abantu wagazi nnyo nga tufundikira nti omukyalo oyo ayina virginity oba bikira eri mpomu nzibu nnyo. Allah kyaga nti ansha'nahunna insha, buli lwopapinga bwoti endulu zibula okutta, ate nozaayo osinziire. Bw'ogenda okuzzayo osanga mpya tebeerangawo mu bulamu bwa mukyalo oli, noddayo. Kati gy'emyaka 7 ogenda kubeera kwopika bupisi, tolina gy'olaga. Lwaki? Kubanga Allah yakuwaanira fa ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abikara. Eyo gyali ategera virginity, buli lwopapinga bwoti Allah ng'ateekawo ndala. Kati ogenda kumaliriza nga emyaka oli mu 7, seka tonyukanga, oli kukikolwa. Lwaki? liibadihi salihin, abaddu abakkiriza bwatu Allah byabateekerateekera. Thumma uruban atraban, ayinawo yatugambye nti uruban atraba. Kigambo uruban jamul urub, kitegeeza omukyala alina ebigambo ebiwoomera nnyo bbaawe, bamuyita urub, ng'alina ebigambo biwooma nnyo. Kati omukyala oyo be baali bamunnyonnyolako, buli lwalibeera naye alina obuyimba bw'eggwanga bw'ayimba, alina obuyimba bw'eggwanga bw'ayimba, oba tubutegedde era mbuyimbe. Kati obuyimba bw'eggwanga obwo bugenda kukubeezaayo. Be baali bakuba ekifaananyi ku eyo omukyala, subhanallah, kifaanaganira ddala katono nnyo. Wano e Uganda nga mmaliriza,
oba mu nsi yaffe bwoba n'omukyala yali abaddeko n'omukyala waliwo akaseera watuuka akaseera ako tojja kuŋŋamba ntokategedde eyali abaddeko naye n'okakanyala obugere n'oyiika amalusu n'ofulutanga embata olwo bakabanga embizzi olina ayaziina bwaziinyi nga embeera emusobedde nanga ti Kampala mukuwadde Kampala yonna wallahi mukuwadde akaseera ako bekatuuka naye bekagwa n'omuza ti Kampala laga ni Napoli gumanyi nti Napoli mu kibuga Kampala naye nga wali yagabye byonna byalina akaseera ako kati akaseera ako nga bw'okawulira bekakubye enduulu ne kakuyisa endusu nga kasiru yentandika olwo oba otandise okuyingira mu palamenti bwotyo bw'obeera kano kajja buzzi naye oli omujjana kafaanaganiriza bwe katyo naye ate bwe kalituuka okubanga ogenda kuva mu palamenti nduulu kizoona okuba ayuha nnaasi saba Allah fenna tuwijjana aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il almuslimina wal muslimati min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim ebituse bivudde Allah nombakawe ebisobye nze ne shaytaani Allah ali wala nyono n'ensobi zange walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh nze mbuuza obuko bulamula butya mu Busiraamu? Alhamdulillah salatu wassalamu ala Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Obuko Obusiraamu butugaana okuwasaayo. Obusiraamu butugaana okuwasa abantu bonna abatambula n'omukyala gwe wawasa ku sayidi eyo, era buwanye ekitiibwa omuntu okugulumiza obuko mu mbeera y'okwagala okuwasa abali ku luganda lw'omukyala oyo almuswahara. Obusiraamu tebukukkiriza, naye obuko bwaffe bwe tumanyi nti bukwata, tetulina buko mu Busiraamu bukwata. Obuko obukwata tebuliiyo mu Busiraamu yonna. Obujulizi ku nsonga eyo nyingi naye buziza ensonga ezitambula n'omukyala gwe wawasa mu maka ago bwe tuba nga tugenze mu sharia. Amma okugamba nti obuko bwankutte ate biki, tetulina buko bukwata mu Busiraamu. Oba muntegedde? Kino kikwatira ddala ku musomo. Seeka ekitegeeza ejjana y'abaami bokka, baabakyala bagenda kusangawo ki? Kubanga abakyala gye bali si bamuffe. Alhamdulillah, ekisookera ddala assurance mbaka gye yatuwa yatutulaga bulungi nti abakyala b'omujjana balungi, naye teriiyo mujjana mukyala agenda kusinga wa ku nsi. Teriiyo mukyala agenda kusinga wa ku nsi bulungi, era n'emikolo egy'omu buliri teriiyo mukyala agenda kumusinga. Ekyo ng'omubaka yakitubuulira sallallahu alayhi wa sallam. Abakyala bonna abaliva ku nsi bagenda kufumbirwa babba baabwe be baali nabo ku nsi. Singa Allah alikuwa chance ne bayingira ejjana, ogenda kufumbirwa baloowo, agenda kubeera mulungi nnyo, obulungi bwotolabangako era bwotogenda kulowooza okujjako ng'omaze kutuuka mu jjana. Bw'oliba nga tuwalina baloowo yayingira jjana, abasajja b'oku nsi Allah agenda kubakufumbiza yenna gw'oliba oyagadde. Ku basajja ab'oku nsi be bagenda okuwasa abakyala abatalibeera na babba baabwe mu jjana. Priority Allah agenda kugiwa abasajja abali ku nsi mu bulungi obutayogerekeka. Ne bw'olibeera nga wali mubi nnyo ku nsi kuno, bw'otunula mu kyayi omukalu afa, kyayi yakutuse omusajja yabijjira atunula mu kyayi wange yenna akutuse, naye nga mukalu ogenda kubeera mulungi muzibu mu jjana. Abasajja b'oku nsi bwe baliba nga bamaze okuwasa abakyala abavudde ku nsi ne baggwawo, abakyala nga we bali, Allah agenda batondera abasajja mu jjana abagenda okubatwala, naye nga ffe tulina chance eyo mu ngeri efaanagana bwetyo. Sheikh, omuntu anywa omwenge ng'alya n'embizzi naye ng'asaala buli lunaku, n'omuntu agenda e Makka buli mwaka. Omuntu alya embizzi n'anywa n'omwenge naye ng'asaala, kyokka ate oli n'agenda e Makka buli mwaka nga tasaala, ono w'embizzi amusinga.
ono w'embizzi asinga omuntu akola hijja nga tasaala, yava kusaala, yakuleka talinaayo mu maaso ga Allah mpeera, olw'ensonga nti obutasaala bufulumya omuntu mu busiraamu, naye ate okulya embizzi n'omwenge oba mwonoonefu omusiraamu, naye ate oli aba avudde mu busiraamu, kati tunuulira atali musiraamu n'omwononefu omusiraamu ani asinga? Idhan balina ne chance y'okuva mu muliro kuba balina la ilaha illallah, lwakuba yali mwononefu, Allah n'amwokya olw'obwononefu naye ng'agenda kumugyayo kuba yali musiraamu. Mpozi mu kaseera kano kantwale kachansi kano okwaniriza ekitiibwa Honorable Sheikh Ramadani, amaaso gamunsuddeko waali Honorable Sheikh Shaaban Ramadani waali mu tenti wano waali, nsaba Allah amutukuumire ebbanga lyonna, naye waali mizinga jajja gikuba gwanabayagadde ogikuba mugirinde, kuba kyonkakasa nti yagipakidde edda weegiri, kasita banamuwa chansi y'okugirasa mugirinde. Edduwa esinga obulungi ey'omufu yeruwa kasita tebeeramu bid'a. Edduwa yonna terimu bid'a, nungi nnyo ne bw'aba nga agisomya ali omu, bwe tebaamu bid'a, ne bw'aba nga agisomya ali omu aba mulungi. Simanyi oba budde butumala mbawe ekyokulabira, bwe bwa tebutumala soma ebisigadde naye nga eterimu bid'a. Duwa nungi nnyo mu maaso ga Allah okusinga eriko enkuyaya y'abantu nga mulimu bid'a. Kyokulabirako edduwa y'omuntu nga terimu bid'a. Waliwo omukyala ku mulembe gwa Hassan Basri yafiirwa omwana we, falamma matat ibnatun, omwana bwe yafa omukyala n'agenda eri Imaamu Hassan Basri naga nti waya Imaamu, matat ibnati, mwana wange yafudde, walakinni uridu an a'rifa ahwalaha fi kabriha, bannange njagala kumanya mu kabuli kiri kitya, mwana wange ali atya, Amirul Mu'minin ng'akaaba amaziga gaali mangi. Namugamba subiri, sooka ogumiikirize, kaifa kanat taf'alu fi dunya, omwana oyo yabadde yeeyisa atya ku nsi? Qalat, omukyala n'agamba kanat tusalli, mwana wange abadde asaala, wa tuhajju, hijja nga azikola, wa tuzakki ng'awa zaka, wa tuaddi al-fara'ida, ng'emirimu gyonna agikola Allah gye yamulaalikako, walakin obuzibu bw'alina la tugatti ra'saha min ar-rijalin, ng'atabika ku mutwe gwe kyembadde mumanyiiko naye ng'omwana masha Allah. Kati namugamba nti idhhabi, dayeeka, warka'i rak'atayn, salayo laaka bbiri, wad'i laha, osabe Allah kyoyagala akulage. Wa bilfi'li, n'akikola n'asaala, falamma namat ra'aha wa hiya fi nar, bw'amala okwebaka n'amulaba ng'ali mu muliro, ng'ate abalala bamukumako n'omuliro. Subhanallah, yabukeeza nkeera n'aga nti ra'aytuha ya Amiral Mu'minin, wallahi omwana mulabi, wa hiya fi nar, omwana ali mu muliro. Subhanallah, Imaamu Hassan n'amukakkanya mukazi n'addayo. Falamma naama huwa, bw'amala okwebaka Imaamu Hassan Basri, twagala ki? Edduwa kyesinga obulungi eteri mu bid'a. Falamma naama Imaamu Hassan Basri, bw'amala okwebaka ra'aha, omuwala oli n'amulaba, wa hiya fil janna, ng'ate ali mu jjana. Namuga nti wange, kaifa wasalti ila aljanna wa kunti fi nnar, sigwa abadde mu muliro muwala wa gundi? Naga naam, yenze. Namuga nti kaifa wasalti ila aljanna wa kunti fi nnar, watuusa otya wano? Qalat, omukyala n'agamba wano wali ekinyusi, kunna fi quburina, tubadde tuli mu kabuli zaffe, 600, tubadde abafulu 600, wa 550 rajula, 150 babadde basajja, 450 nisa, ate ffe abakyala 450. Lakini jaa rajulun, tubadde tuli awo newajja omusajja n'atunula kwe baatuziika mulimbo, naga subhanallah, inna haula, abantu bonna maatu
zino zonna kuburi abantu bafa bufi la ilaha illa Allah yali atambula makubo ge fataajjaba laga nti Allahumma ay Allah nasalira nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad paka kumalayo laga nti Allahumma in kana haula'i min ahli nar abantu bano ya Allah goma nyebini mukabbuli baba muliro hawiruhum ila aljanna nkusaba Allah ya rabbi obanchuusirize bonna obantere muliro mujjana banzijire muliro bantere mujjana mukyala n'agamba nti fahuwirna min annari ila aljanna fenna batudde bukoloko ne batukuba mujjana yasoma ki oyo dua terina ishtirakin wala bid'an wala ay shay'in fastajaba Allahu du'aahu wa hawwalahu min annari ila aljanna bonna nabajja mu muliro nabateka mujjana bidua irrajulin salihin bila bid'a wala ay shay. Omukyala abuuza nti singa yafumbirwa abasajja babiri abaali mujjana nga bonna balisa amakooti oli kabanda ate ono kabambwe buli omu ayagala kubeera naye naye bannange buli obulungi tujja bwogerako mulundi omulala bi'awnihi wa tawfiqihi subhana buli obulungi buyitirivu busaana kulabako abantu bagenda kuserebera nnyo akati ani agenda okuwasa teri bikonde wabula minzani gye baatuwa eryeji ahsanu huma khuluqan eyasinga kwabo okumuyisa obulungi yagenda omutwala kyovula nti omulyango gwa akhlaq wallahi munene nnyo abaddu baali gusomye empisa kigambo kikulu nnyo omuntu yasinga okuyisa obulungi omukyalo oyo neyolijja 10 yagenda okumutwala kyesusuubira nti mwenna muyinza okwenkana kisoboka bwekiba tekisoboka tulongoose empisa kabambwe bagenda kugoba lwa mpisa zo ate kabanda atwala omukyala ng'olaba olw'empisa ze ennungi walhamdulillahi rabbil alamin.